Simon Kabogozza ne wa Buganda Land Board anasembayo ajja kubeera omukolo Flanka Bayine ono nga prison njala munonyeza omusajja gwe bayita Flanka Bayine wa prison ajje abere ku video eno mwetaaga video eno tugenda gikwata mpola mpola tuginyonyoke bulungi nnyo okusembyayo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri kabadde kakodyo nsaawa omuntu yenna aliranye empologoma ya Buganda agitegeeze oba nsaba munnumire kutu amugambe nti omukulwazze alina information gyenjagala njagala emutugako ye ng'omuntu awulirize ensonga zino azitegeere bulungi nnyo amanye watulaga video eno baagala gikwata mu mbala baagala gisikayo neffe tetulina kyakkola ne bumunagikwata amatu tujja kusigala nga tukola kitu byogera bigambo bino alright kati njala tugende mu kalowoozo kaaliro tugende mu kigulalo video ekutandika okwajja bulungi nnyo katandike n'akalowoozo kaaliro akalowoozo kaaliro njala kagende mwenna eri bannayuganda balina essubi ery'okuddamu okutambula ndowooza ne ku lunaku lwokutaano lwetuyita jjuma olw'abasiraamu nayogera ensonga zino kambajjukiza ennaku z'omwezi 24 ezakonka ku mwezi ogw'12 omwaka 2023 Desemba tunatera omufundikira ku bboolo ku mutwe njala kubaagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omupya omulungi ogwa 2024 bwe munaamutuuseyo abamu kubanga tutuuseyo kubanga siffe tulina enteekateeka ya Katonda wabakkiriza ojja tukoba takkiriza naye nga njala kubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi mubale kubeerayo alright njala tugende mu kalowoozo kaaliro akalowoozo kaaliro njagala kagendere mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abasuubira okuba nti munaatera ogifuluma mbulamusizaako baganda bange njala bbawo akalowoozo kaaliro kabatule bulungi nnyo mukasala mukateeke ku mitimbagano egy'enjawulo mu kalowoozo kaleero kagenda kuva mu lugero lugamba nti embuulire tefa yonna nga mbajjukiza kye nakola ku lunaku lwokusatu ku lunaku lwokutaano n'abagamba ekigambo kye kimu jana kiddamu olwa nkikole ki nkinyikize mu kitegeere lwaki embuulire tefa yonna ekivundwa nti ebiseera bisinga abantu abafuna amawulire bagategeerako ebiseera bisinga beewala ebizibu okusinga abatategedde ku information yensonga lwaki baga nti embuulire tefa yonna nti bababuulidde abantu abamu ne bajjamu information bagitwala beewala obuzibu abatafunye information bafuna obuzibu mu kalowoozo kaalira embuulire tefa yonna njala tegeeza gwe omwana w'obuwala omwana w'obulenzi naawe musajja mukulu naawe nakyala ayagala okukwata passport yo ofune visa ogende mu mawanga g'aba magulumeeru omuli America, Canada, Europe ne Bungereza wuliriza bulungi nnyo ndokuvire ku ntono mu kalowoozo kaleero gwe kennyini weerooleze osalewo kyekyokukola naye nga buli kyokola otuulanga wansi nolowooza emirundi 3 nga tonnakola okusalawo mu kalowoozo kaleero wuliriza bulungi nnyo wadde ng'embeera ekaabya era eyongula ezziga ngera bwe tera okugamba nti ensobo ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa kituufu era envuba tozikyusa naye ozikyusiriza mu budde ki we wali okulera okukomba essowaani mmanyi nti okwafu okwaboowe embeera si nnungi byenfuna ebyokwerinda si birungi abamuyiggibwa abalala ensi mu kikoye mwagala gifuluma kubanga bawunyira ziizi naye okufuluma eggwanga eyo nga ne gy'olaga tomanyi kiriyo si kirungi njala kuwaga abuwa ogatwala oba ogaleke wano muganda wange nze asiba ku mitimbagano nga nnyenjera ng'atalina byakukola nzuula ebintu bingi nnyo byenzija ne mbagamba wano mujjukira nti ebyafa bigamba nti ensi zino zonna okuterera okubanga temukyali nnyo kwetta kwa kirindi nga bwe kwali oluli bamagulumeeru bano baatuula ne bateekawo amateeka n'ebiragiro agafuga ensi zonna bwe baatuuka n'oteekawo amateeka ge baakolera mu lukiiko olukulu olw'e Geneva mu Switzerland gye baateekawo amateeka gafuga ensi ne kooti ezo ezitaawuluza abakalintalo mu mateeka ge baateekawo bateeka amateeka agakumakuma abantu ababadduse obutabanguko okwetoola ensi yonna nga si bwantalo sibe bya bufuzi n'obutabanguko obulala ge tuyita aga UN oba aga UNHCR amateeka bwe gabaddeyo era nga gabadde gakolera ddala nnyo okubanga gataasa abantu bamu ababalinako bagenda okutuusibwako obulabe bagenda okuttibwa bagenda okuwambwa n'abanoonya obunoonya okukyusa obulamu nabo gabadde gabayamba nnyo naye otwogerera essaawa zino ensi zigenda ziva mu ndagaano eno nyina njala bategeeza gwe wenna abadde asuubira nti ogenda kufuna visa ogende e Bulaaya oclaiminge asylum oba ofuuke refugee ofuna empapula
kirowoozo k'emibiro ebiri nga tonnalinyolwa ensonga tebigenda bikyukamu. Bagamba nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Mujjukira nti ebuvuddeko katono eggwanga lya Isirayiri lyayita mu ggwanga lya Rwanda ne bakola endagaano okuzza abantu abaddugavu bali mu ggwanga lya Isirayiri bazze Rwanda. Endagaano neekolebwa era ensimbi ne ziweebwayo. Abantu bano batikkibwa basinga obungi baayiwa mu ggwanga lya Rwanda baasibira Uganda. Bagamba nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Ensi ne zirabira ku Isirayiri nti abanoonyi b'obubudamu bano osobola obbasalira amagezi n'obafulumya eggwanga lyo nga tolina guweebuuzizaako okwali kumenya mateeka. Butyo omukulu gwe bayita United Kingdom UK naye bw'atyo n'ava mu mukago ogwa Bulaaya n'asigala wa Namunigina nga yeefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekeera okukwata embere ate nekwata ennyuma. N'agamba nti nange abanoonyi b'obubudamu bonna ngenda bakwata mbatikke mbazze Rwanda gye banaasinziiranga eyo okufuna empapula okuzibazza mu Bungereza. Bwe kiba si kyekyo tuba tugenda kukola ki? Kubalemesa. Kati oyo bwe yakikola kaali kabonero. Ntegezeddwako olwaleero ensi eziwera 6 oba ziri 4 ku 5 nga zisangibwa mu kyondo kya Europe nazo zimaze okukakasa nti zisobola okukola kino ensi endala kye zaakola. Zigenda kwasaganyanga ennyonyi okuba nti zitikkamu ababadde abanoonyi b'obubudamu zibazze mu nsi gye balina obbazza abanoonyi b'obubudamu. Kitegeeza kitya? Kitegeeza nti na zino ensi ezisigadde mu Europe zitandise okukoppa bali abasooka kye baakola. Kitegeeza kino kikikuwa beetu kyogenda kunoonya asylum bagikuwe ojja kukomekereza nga bakutisse. Naye ng'ate wakozesa ensimbi empya n'enkadde ogenda okufuna visa n'okufuna tiketi ogenda okubeera eyo. Kati mbategeeza enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa mwegendereze nnyo nga tonnalinnya nnyonyi genda mu bintu bino. Njala bategeeza nti endagaano ezimu ezaakolebwa eziyamba okubeezawo abantu abali mu buzibu, endagaano zino bennyini abaazikola batandise ozimenya oba Geneva Conventions laws oba agreements zitandise okumenyebwa ensi zino nga zigamba abantu bano badde mu nsi zaabwe. N'ekisinga okwewuunyisa bamagulu meeru bano ate bennyini be bakali ntalo abateeka entalo buli wamu basanze ezireka abantu nga tebalina kutuula wamu ne batandika okudduka mu nsi zaabwe okujja okweyula ensi zaabwe. Bekennyini batinkula ensonga zino kajjala bategeeza nga tonnalinnya nyo esookola obuze emirundi 3 kyengenda okukolako kinankolera. Oyinza ofiira mu Bulaaya nga tufunye empapula nga tosobola nakukola n'omala emyaka 3 n'ozeeyiwalireeyo n'oyika Windows n'okola loss ate ng'era nkufundikira nkugamba mu kalowoozo ka leero. Bw'obanga oli munafulugo ojamye nga toyagala kukola Bulaaya terijjajjaawo terisengaawo. Bw'oba tosobola kukola ojja kukomekereza nga oli ku street ng'omuzira gw'okkuba ofire nako bakuziika kubanga eri okufa si mawulire. Bulaaya tegende ba mitima minafu. Bulaaya tegende ba mutima minafu. Terisenga terikojja ne senga wajja kufulumya ebweru akuteeka ebweru. Bw'oba tokoze tosobola kwebaka kubanga Bulaaya teri nnyumba za bwereere. Kati mbategeeza mugende mpola nga mwetegereza ensonga ezo. Kekabadde akalowoozo ka leero katugende ku Kiguloluggi nakyo tukifundikire tugende ku nsonga endala. Mu Kiguloluggi kya leero njala kigende eri mwenna bannayuganda. Kansubire nti muli bulungi. Omutimbagano si gubeerako bw'omu, mugubeerako bangi ne muwulira ensonga nga bwe zitambula. Mu Kiguloluggi kya leero laba tugeddeko mwenna bakimenyerwa. Kigenda kuva mu lugero olutugo olwo tuyita oba lutugamba nti owebbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Lwaki owebbanga bw'otamuwemukira teweebikka? Ebiseera ebisinga omuntu abeera mu kisungu ky'omu katandaalo nga yeebaka mu bw'omu, yeebaka bulungi ne yeezinga ne yeegolola, yamanya biki byakola mu kisaku, yamanya ki kyakola mu kisungu kye. N'ebiseera ebisinga bwe mubaka nga muli bangi mu katandaalo, omuntu owebbanga ojjukira omubeegi oguba gusokkolomye ku gugwo. Kati ebiseera ebisinga bw'abanga ayagala kubikka mu kikunta atwala ekikunta kingi nnyo olw'okuba nti alina okubikka bbango lye gwe n'osigala ng'empewo ekkummunta kwe kuzimba ebigere n'amatama. Kati bw'otamwemukira mugamba nti owaayi weetereze ffenna tulina okwebikka weekanga tukoze eki teweebisse. Wova olugero ogamba nti webbanga bw'otamwemukira. Sinakiri nti omuntu bw'otamukonfesinga ku bintu by'akola n'omuleka buli saako ekigenda mu maaso weekanga ye akoze bukozi kyayagala okusinga ggwe okwetaasa omuntu gwakolako ebikolobero. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati mu Kiguloluggi kya leero owebbanga bw'otamwemukira munnange teweebikka. Era buli omu agumye munne waali.
abadde mu nkubo za WhatsApp groups ku social media nga ku X waje muita Twitter ndabye nnyo abantu bangi nnyo aba NRM okusinziira ku information banyize nnyo nti omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yakyusizza obuyinza mu mirembe n'abo kwasa omuntu omulala. Kino kyanyizizza nnyo National Buzz Movement ne twebuuza National Buzz Movement yatuuse etya okunyiiga nga NUP ekyusizza obukulembeze kyatwewunyisizza eyo sigenda kugenda jagadde ebbalaga mukulaze. Okusookera ddala enywera yerima wankubadde nti aba NRM mwefudde kagubiiru nti nebikwata mu pate endala mu byagalo nnyo bifaako nenjala bategeeza nti akufumbira y'omutwe omufumbira bigere ne mwenkanye vumbe. Abasinga obungi mwalumbye ne muwalampa omukulembeze omululu Kyagulanyi Ssentamu okubalagako ekyokulabirako nti obuyinza busobola okukyuka mirembe nga tewaliibwo aye musaayi wadde okuyomba n'omuntu. Naye obuzibu bwazze nti njala okwebaza nnyo Kyagulanyi Ssentamu bali kubeera musajja muvumu era mugumu gw'oyibira ku kigambo kyo. Abasinga obungi temwategedde okusalawo Kyagulanyi Ssentamu kwe yakoze tekwabadde kw'amaanyi nnyo nti mu ddakiika ezisembayo mu nnaku ezisembayo yafunye okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo nti abasajja baali bakola strategy okuva wansi mpaka waggulu nga tebaagala obukulembeze bukyuke mu kibiina kya National Platform. Era mu lunaku lumu olwadde lulayo n'essaawa entono nnyo bamusaza lezulayo alangirire yeewuunyizza nnyo okusinziira ku soosezi zange abantu abatavaayo wadde okulwanirira omuntu wa wansi asembayo nti oba omuntu awambiddwa oba attiddwa oba akoze eki n'okugamba nti basumulule abasire nga bamutaddeko pressure nti tageza n'akyusa obukulembeze. Naye njala bategeeza ebintu bino byonna ebimu byadde biseetinge nga si bituukirivu nga bibadde babisuubira. Ntegeezeddwako nti baatadde omukulembeze waffe ku nninga mu kigulalo kyaleero nti tageza n'akyusa omukulu Mafaasi Mpuga Nsamba obukulembeze n'abuwa omuntu omulala Mpuga alina okusigalako. Kino kyaleeteddwa n'okusinziira nti Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yasindisa akakiiko delegation namba oba oluseregere lw'abakungu bategeeze Kyagulanyi Ssentamu nti nga Mengo kulwayo tekkiriziganya na kukyusa bukulembeze kujjako Mpuga yasindise oba omumyuka wa Katikkiro okusatu. Twadde tulyawo nga zireese ne Catholic Church nyo neesindika nti munnaffe ono Mukatuliki tomuggyako. Lwatu tulya basindika delegation mbe wa Ssaabasajja Kabaka naye gamba nti Mpuga musajja wa Kabaka musajja Muganda tomuggyako mulekeeko. Naye ku bino byonna ndowooza kyentegeddeko ekituufu ekiri nti Ssaabasajja Kabaka tannasindikako muntu yenna ekyo tekiriyo kyadde kikyamu era kifuwe fufulufu bano badde baluse muki mu muzanyo gwabwe. Naye lwaki mbagaye mu kigulalo kino nti webbanga bw'otamuwemukira tewebaka. Ebigambo bingi byogeddwa naye okusalawo kuba kw'amaanyi nnyo omuntu okusalawo ki ekyokukola. Abantu abakulu mu Uganda abasinga obungi kati bali corrupt oba bali banguzi. Enguzi bafuukidde ekizibu balyankuzibwa tebakyagala kumanya ensimbi zibasingidde ekintu ekituufu kibeerabako ddala. Ngera kubuuza Mayiga okusindika olukunkumu lw'abantu tugenda tutegeeze Kyagulanyi. Njagala ndagayo akavidiyo kamu oba ng'owandiise ku mutimbagano gyonna ng'ogamba nti bata abaana baawambibwa oba Abaganda lwaki battibwa oba lwaki Abaganda baggyibwa ku ttaka olyoka osindike oluseregendolo. Catholic Church kiri ku record tubadde tulaajananga emisana n'ekiro ku baani abatta abantu nga musirise. Mwagenza okulaga kino kyekiseera okulaga nti ebyobufuzi mbingiramu direct nga mu defending omuntu omu ng'ate mu kimenyi obuyinza bulina okukyuka. Kale njala bagamba muleke bannabyabufuzi bazanye emizannyo gyabwe oba bakole emirimu gyabwe nammwe mukole emirimu gyammwe. Buli muntu abeere w'alina okubeera so si kuyamba abantu bamu kuzannya mizannyo gyabwe. Muleke bo abantu bannabyabufuzi bazanye emizannyo gyabwe egikyusa eggwanga. Mmwe nammwe sirowooza nti waliwo omuntu yeri avudde mu byobufuzi yeri avudde mu makaage n'agamba nti nze ono gwe bateekako nga Archbishop ono gwe bateekako ngaani ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Bwe bange ebya Kayisaali bibalemeredde
nga ne byakatonda bibalemeredde nammwe mutuleke tukole ejjaffe kubanga buli muntu alina olubimbi lwe lwalina okulima. Kyekibadde ekiguliro gikyaleero tulina okwemukira bano abantu kubanga obuyinza bulina okukyuka ng'ekyokulabirako nti omuntu bw'abeera mu yafeesi agivaamu omuntu omulala akwata yafeesi endala n'agitambuza n'abalala ne bayigirako okukola emirimu. Kale omukulembeze njala okwebaza okulaga obuvumu ku nsonga ezo. Kati ndowooza kansooke mpiseewo na bino tulyoke tugende bulungi nnyo oba kansooke ensonga z'emmengo then tulyoke tujje ku nsonga ezikwasaganya eggwanga lyonna. Alright, katusooke ku z'emmengo. Njagala mumpitire abakulu bano wammanga. Njagala mumpitire omu gwe bayita Kizito Juma Bashir, njagala mumpitire omukulu gwe bayita Simon Kabogozza, balabi bali wano wammanga benjagala mumpitire. Bana abakulu bano. Njagala mumpitire oyo omu. Era yoyo. N'oyo. Era beewo. Kati bana abakulu bibali mu kitongole kya Buganda Land Board ewajjudde emivuyo ku ttaka lya Buganda okulisaanyaawo. Pozi n'omukulu ono yabinnyika mu nsuwa Kiwalabe Male. Ono naye yaleka buli kimu akisaanyizaawo. Katutandikire wano. Era katambi katandise mu butongole. Nsaba okuluma kuto kwa Ssaabasajja Kabaka wonna waali. Kansule nti oli bulungi ssebo. Nsaba okuluma kuto okutegeeza nti emivuyo gyonna egigenda mu Buganda mu maaso ku nsonga z'ettaka emizannyo gino miteeketeeke era nga gyawandiikibwa mu ndagaano oba ekiwandiiko ssemawandiiko ekyawandiikibwa ekya 250 ya master plan. Ffe twalabako mannya agaali mu meeting n'ebisookerwako ebyawandiikibwa ne baayina ebirala olukangagga lwali luwanvu. Mwe muli okusaanyawo Buganda, okusaanya ebifo by'ennono n'okusaanyawo omukulembeze yennyini atudde ku Namulondo nga yeggwe. Ne mu kino mwe mwali okusembeza baganda baabwe abalaalo be tuyita abalaalo abanyalanda okuva e Congo, okuva e Burundi, okuva e Rwanda ne Tanzania okubayingiza batule ku ttaka. Ettaka baatula ku lyani? Wetwogerera essaawa zino kitalo nnyo ddala. Mu mambuka ga Uganda mu bitundu ebyapaana okwetoolawo ntegeezeddwako essaawa nga 2.5 mabega nti basajja bakulu abasukka mu 150 betuyita ba senior citizens oba ba elders mu Northern Uganda mu APA abasukka mu 150 battiddwa n'amayumba gaabwe ne bagookya nga bano babalanga okuba nti be bawavuuka bana amagezi abata baliwo okulwanira ettaka ly'obujjajja bwabwe n'okulwanyisa abalaalo. Abasajja n'abakazi bano basanjagiddwa ne battibwa 150 olwaleero mu 2 mabega. Ng'ebikolwa bino bikolebwa abajaasi ba NRM era ba SFC. Basajja bakulu 150 bafudde. I'm here to inform the public that there is an ongoing genocide in the northern part of Uganda, but more especially in Apa district, whereby 2 hours back I've been informed that 150 elders in that area, they have been assassinated by SFC on orders of Museveni, because Museveni knows that these elders are the one instructing the youth to demonstrate or to protest or to protect their land. So the 150 elders in the northern part of the country have been slaughtered by SFC forces. And also I've been informed that the coming year in January, there is a well-planned massacre which is going to take place in Karamoja again, because there are some people who resisted the force from Museveni to overtake their land and all their belongings. So people from Karamoja, I'm here to inform you that starting January, earlier January, there is going to be a well-planned move to slaughter elders and other people who remain in Karamoja, because also Museveni need that land and all whatever belongs to you. So be aware that SFC is coming in January. Biza mukitegedde bulungi nnyo, njagadde ntegeeza abantu abo mulimu bategeera. Kati nawo tuvuddewo. Njagadde obategeeze ekyo mbategeeze nti bano abamu musajja wo mambuka yabateekamu Joseph Kony n'abatta ne Alice Lakwena. Kati
nayagala batwaleko ettaka essawa zino abasajja bano balwana okugoba basajja bano naye bakyaliyo baŋŋambe nti ennamba esinga abavubuka kati ku bavubuka 10 abavubuka 4 baddusa olwo bayingidde Sudan omukaaga gukyasigaddewo nga bagunoonya kati it's an open battle olutalo luggusewo kati mambuka SFC ne Museveni banoonya buli muvubuka yenna mu northern part of Uganda baagala basaanyaawo ettaka baagala jjotola ku kyuma newankubadde ti Museveni yeefuulanga kannawolovu bakkiriziganya bulungi nnyo mu lukiiko lwatuulamu ne Chief Justice Winnie Doti ne bakkiriziganya nti abalalo bagenda kuva badde mu Buganda kali kanye wa Museveni takola ndagaano n'agituukiriza era yazzeeyo n'ayita mpolampola n'asindika y'amagye gali mu kutta bantu nga bwakola enteekateeka ze kati bano be yakwata be yajja eri yabaleeta n'abasaasaanya mu bitundu by'e Nakasongola mu Katokolode ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okuluma kutegeeza nti emayiro 9 ez'ettaka erya Buganda eribanjibwa eryali mu ntagaano y'olw'okumulwenda 00 wessaali wepona wootaali naye nga mu biwandiiko weziri ettaka lino Yoseriti Bahabulwa alituuzizzaako baganda be Abanyarwanda abalaalo kati nga bali ku ttaka lino buli nnawe liri alitaddeko abasajja abo balina emmundu balina eriso balina amajambya njala sooka bategeeza mwenna nti ekintu ekigenda mu maaso mu Uganda temukimanyi nze nkubibwa amayinja ku social media nvumirwa nekola kineze kibi kyandya kubanga bino mbaga temujja bisa ku TV wa ku radio ekyo nasalawo neesaddaake kubanga si kyalina kye ngenda kuzza agaana okwogera ku nsonga z'eggwanga lye era alira mu lwanga obusiru bwe bwe buli ensonga zino tujja zoogera ekigendera ddala mu maaso Ssaabasajja Kabaka ettaka lya Buganda emayiro 9 lyonna lituddeko basajja Banyarwanda abalunda ente abalina emmundu abalina n'amajambiya ekisinga okubeera ekintu ekibi ennyo kwe kuba nti abasajja bwe wayazika obuyinza abali emmengo abakulembera Wasanja Charles Carol Peter Mayiga bakoze kyamaanyi nnyo okuddira ettaka lya Buganda oddikolamu ebyapa ebya freehold nga babikwasa abasajja Abanyarwanda okutwala ettaka ne bawambye kati tuza mutegedde mayiro 9 engeri gyesaasaanamu kubanga kyali mu nteekateeka nga bwe kyali. Awo watuvuddewo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okubikira nti gusinze ayibeene waliwo omu ku basajja bo eyaweebwa obutwa nattibwa omumbowa olw'okuba nti y'omu ku bantu abaali abaagala Obuganda n'ennono olw'ensonga tiyagaana okukolagana n'ebigambo bya Mayiga. Omusajja ono baamuwa obutwa n'afa era n'aziikibwa simanyi oba akutegeeza naye yono musajjawo kitalonyo ddala yaziikibwa olw'ensonga nti ye yali agaanye ebiragiro bya Mayiga n'okuba nti bamukozesa ebintu bikyamu baamuwa obutwa n'afa era kitalo nnyo yaziikibwa oyinza okuba tewategeezebwa naye oyo ye y'omu ku bantu be baakuggyako b'otaliddamu kulaba musajja muvubuka oyo nkwatangabo baamutta. Tugenze mu maaso. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukuluma kutegeeza n'okuwaabira nti essabbiiti nga 3 emabega navaayo nga ntudde wano eggulama kafo omuwendi nga nkiikirira ab'ekika ky'abannaddiba nga baddibaga buli ekiba kizze ne nkutegeeza nti osaana obubeko olumu lw'ebigere mu bitundu bye mba njogeddeko oyo bawudde ku mitimbagano nga babyogerako enteekateeka namutayiika eri mu beeyita abalangira n'abambejja ab'ensoole yakusaanyawo ebifo eby'ennono ebisinga obungi n'ebyo erimu amaanyi ameekusifu naddala ago singa omulangira abalinda Namulondo ng'agenda okuteekebwako. Wetwogerera essaawa zino embuga y'abajjajjaabo ey'Ebumera yo wetwogerera eri mu lusuubo kubanga abasajja bagitunda era omukyayina ali mujja okubako mayinja naye ebigambo bino byogeddwa abasajja n'abakazi abagezezzaako okgenda bwe tuva kweno embuga y'Ebumera then tugenda ku mbuga endala naawe osooke woolireko bino ebigambo si byange by'abantu abasobodde okgendayo. Obuganda bwonna gye buli kino kitukakatako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Kimera owookubiri Bigombe ng'erinnya eryo lyakuweebwa Ssekabaka Kimera era nga ku lusozi luno kwe baasena amazzi olwendo lwewanyeewa Ssekabaka Kimera. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza
nti abakozi b'Obwakabaka omukungu Simon Kabogozza nga yegasse ne yali minisita Kiwalabye Male ng'akyali minisita w'ebyobuwangwa n'ennono ne Nnaalinnya Sauda Nnabanaakulya n'omukungu Kizito Bashiri baalidde mu Bwakabaka olukwe ne babawa ssente obuwumbi 5 batunde olusozi lwa jjajjaawo Kimera nga bwe yameza Obuganda ng'ebifundikwa 236 ng'ekikyo kye kya 36 basazeewo obuyinza bwammwe bwonna babuguze Abachina. Ensozi zino zisibirwamu ebintu bingi bye tutamanyi era nga bwe buyinza obufuga Obwakabaka. Naye bwe kibanga Ssaabasajja Kabaka okkiriza olusozi luno lusaanyizibwewo nange ntwala omukisa guno okutegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ye Kabaka wa Buganda asembyeyo. Kubanga Kimera ye yabanga Obwakabaka buno ng'abumeza okuva ku jjajjaawe Kyannabakka. Temugambanga nti temwamanya, tetwabagamba buli Muganda yenna gy'ali Obwakabaka buli mu kusaanyizibwawo abantu abambadde ekifaananyi eky'Obwakabaka nga babulira munda ng'emisege. Simon Kabogozza, Sauda Nnabanaakulya, Kizito Bashiri ne Kiwalabye Male. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Eddoboozi si lyange nkwongera n'eri abataka bano Bilioni 5 okutunga Kimera tetwetaaga okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda n'ebifo by'eggwanga lino. Bakabaka tebamanya ngatto, tebamanya masuuti, bayambalanga bwe balaba nga bateekerateekera Obuganda. Bilioni 5 kitegeeza nammwe Abaganda muliko omuwendo okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda era baligamba nti tubataddeko bilioni na tuliyoni kusaanyawo Abaganda n'Obwakabaka bwa Buganda. Nja kusaba bajjajjaffe ab'obusolya byonna gye muli Mukama wange muli ose ne mujja Obuganda busaanawo basaanyawo ebyafaayo by'ensi. Nja kusaba jjajjaffe ow'ekibulala Mukama wange n'abataka bonna boseno ne bakatikkiro byonna gye muli mutaase Obuganda. Obuganda bugenda mpaka olwaleero mubisaanyawo lwa bilioni 5 ze mwetaaga. Kino ne mulangifudde ekyobulambuzi 2022 sente zaalifuse bilioni 5 muzitadde ku Kimera. Buganda Land Board Minisita w'ebyennono n'obuwangwa bilioni 5 ziri ku Kimera mumusaanyawo n'ebyafaayo by'ensi eno. Naye nga lwaki tulagawa Obwakabaka bukomye wano? Tugenda kukunga abazzukulu ba Buganda bonna gye bali nga tusinzira nakutandikira na ku lulyo olulangira. Nze neewaddeyo nja kukulembera nga ndi ne Ssaabalangira n'abataka tulabe nga tulwanyisa ensonga eno esigalewo. Omuzzukulu anaasigalayo gy'oli, omuzzukulu anaasigalayo gy'oli tujja kumanya bumanya nti oli mabega waabo abagala okusaanyawo Obuganda. Nga bwe ndi jjajja waliyo olulangira sanjogedde boolya ku Ssaabasajja Kabaka naye Ssaabasajja Kabaka watutegeeza nti tetubongoota. Olwokutaano tujje tubeere ku lusozi luno tuteeketeeke bulungi ennono yaffe ey'olusozi luno. Kati awo we wali okulya n'okkomba essiyane. Tubadde tukyali kugwandiga kuwala mpanju ate ebikere nabyo ne bitemba ennyumba. Tutya ayi Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo Ronald Mutebi II wonna wooli Obuganda bwo bwandibanga bwolekedde okusaanyizibwawo mu ngeri ey'ekyeyononere. We twogerera essaawa zino embuga enkulu ennyo ey'Ebukeerere nayo we twogerera esaanyiziddwawo. Embuga eno nno ey'Obukeerere abalangira n'abambejja abasinga obungi gye basibuka era ne baabalanya bakuga nti tusibukawa Bukeerere. Naye ng'embuga eno ani ayagala okugitwala? Era ekintu n'ennyana kiva mu kibeere Buganda Land Board tebuzeemu. Mulimu n'omusajja Omunyarwanda ono kubayita Franka Baine ono oba ye mwogezi w'amakomera Franka Baine oyo omu ku baagala otwala ettaka eryo
Frank Abayine ayambiddwako omukyala omunyarwanda Ossi gwe bayita Kazungu nga yono Ossi Kazungu nga yoyo ye Ossi yoyawo mu kifaananyi era ne mukyala munyarwanda yoyo ne bayambibwako ne DPC w'Ekajjansi saako lawyer waabwe akola tumusiime Irumba and Company Advocate ng'omwami ono yono wano yomu kubeekobanye okusaanyawo embuga y'Ebukeerere ng'eno embuga nkulu nnyo era Kabaka yina goba n'atikkira asooka kutwalibwawo. Embuga eno baagirumbye ne basaanyawo buli kimu kuno nno kw'otadde abavubi abayita abasajja Abaganda nga nabo bakifeesi okuli ne Mubiru Diriisa ngono yeeyita muvubi oli omu kubayambako abantu bano okusaanyawo ebintu bya Buganda one oyo waali ono ali mu nkofiira oyo gw'olaba y'omu ku bo. Tugenda mu maaso mpola mpola era be bano wano bakifeesi nga bwe mubalaba mugenda kulaba bulungi nnyo embuga eno bwe yasaanyiziddwawo bwe egenda okusaanyizibwawo olw'ensonga nti bano baagala ttaka. Bino byemu ku bintu ebyakooneddwa ku mbuga eyo okuli emmotoka ezaasaanyiziddwawo bye bakifeesi abaaleeteddwa nga bwe bakifeesi abaaleeteddwa okuba nti bakola okutuusa omulimu gwa bakama baabwe. Njala balaga omu ku omu be bakifeesi abaaleeteddwa okukola omulimu gwa bakama baabwe. Genda gikwata mpola mpola bagambye yakwata mpola mpola. Baabo abaaleeteddwa okukola emirimu gy'okusaanyawo embuga eno. Embuga bwete bwefaanana essaawa zino bwe twogera buli kimu nga kisaanyiziddwawo. Video tugenda gikwata mpola mpola. Tiyo gurupu bw'ogira beetambula yonna obudde buzibye etandise okwetala bazze okukola bava mu Frank Abayine bazze okukola kyokka ffe boola paka nakati poliisi tennatuweereza buki tennatuweereza buyambi. Gurupu nga bw'ogira beetambula yeeyo ezze kati ndowooza munnange tetumanyi kiddako weewo bazze kati. Tugenda gikwata mpola mpola paka tunagituusa weyina okukomekkereza ebintu byonna byasaayiddwa byonna tugenda gikwata mpola mpola kimu ku kimu byonna byasaanyiziddwawo tugenda gikwata mpola. Bino ebikolwa byonna bikolebwa Banyarwanda era wongamba nti lwaki nnwana n'Omunyarwanda atamatira nakyalina mu Uganda nja kuwa ensonga bw'onooba onninaanye nyiza n'okukuba oluyi ng'okukujjukiza nti ddamu amagezi.
Togeranye. Abuziza kikabaka beera n'ekibanja. Nja kujjako essimu. Nja tonkuba kifaananyi. Kabaka beera n'ekibanja. Tukkirizibwa kuba mu kifaananyi. Ng'oliwo. Ndowooza oli abasajja abanyarwanda babuuza mu kabaka abeera n'ekibanja abasajja mu ttaka lya Buganda ku bifo emu owatikkirirwa omulangira lidde Namulondo omunyarwanda abuuza mu kabaka abeera Togeranye. Abuziza kikabaka beera n'ekibanja. Nja kujjako essimu. Nja tonkuba kifaananyi. Kabaka beera n'ekibanja. Tukkirizibwa kuba mu kifaananyi. Ng'oliwo. tugenda kakwata mpola mpola. Tugenda kakwata mpola mpola. Twagala tugiguse n'ensonga buli muntu ategeere biki ebadde bigenda mu maaso. Nenga abakungu bonna emmengo tekuli n'omwanyega buli omu asirise ku nsonga zino ezigenda mu maaso. Bannange wano we mulaba y'embuga y'abalangira tukyali mu kkooti naye bo basaaye buli kintu. Bano boolaba be bakoze wano bino. Kano ke kasolya kaffe bakakonye abakakonye babano omusenyu gwonna bo bateekawo nga bwe balaba wano wali ebyogero by'abalangira bwe banga yeno embeera gye basazeewo tuyisaamu ndowooza kati yessaawa twerwaneko eno yessaawa y'okwerwanako. Tugenda gikwata mpola. Video tugenda gikwata mpola paka nga tugigusizza. Saagala tugipapiremu. Bwetyo ewasibuka abalangira ba Buganda bonna bwe watyo bafaanana essaawa zino. Tugenda gikwata mpola ewasibuka wano wasibuka abalangira bagamba ekibulala. Bino bibabuze ennyumba n'amamotoka. Ene wasibuka abalangira ebukeerere essaawa zino watyo bafaanana. Bannange tuse bulubaale essaawa zino naye ennyumba tibazikubye kuzimalawo badde batandise kukuba zandifuna abadduukirize naye bayise mu kituli ekyo kyemulaba ne bajjamu ebintu ebiri mu nnyumba nga TV biki awo ennyumba y'omukongozi. Batuuse wano emmotoka zeeyo bagikubye yonna bagisaanyizaawo. Kati wano wonna emiti gino bagitemye nolwerubiri bannaye badde balumba yasuubira nti luyinza okusulawo olwaleero. Emmotoka yeeno ogwo muti bagutemye. Emmotoka basoose kuzikuba kuba ne baziyiwa. Emmotoka zisula wano. Bannaye baliddewo n'olusuku lubajjamu ku kamera ak'okulya naye ndowooza mulaba wonna lubadde lusuku lusaayiddwa. Ebintu mu nnyumba ebimu babibbye okuli TV, amalediyo, kasitano badduse, amasimu bano badduse, ebadde bisigaddemu n'ebyapa ebibaddewo n'ebiwandiiko ekituufu bitwaliddwa kubanga yalumbiddwa ng'alimu yekka n'abaana ng'alina okusobola okutaasa abaana be n'omukyala n'asooka n'abadduse ekiro ekyo ssaawa 8 agenza okudda nga ebisinga obungi
bitwaliddwa bibbiddwa mu nnyumba nere tuzisanze yabadde bazitutte zino bakazizza nazo badde bazitutte naye tebazitemye naye ng'abantu banaye abamu basembedde okutuuka naye abalala sonna kubalaba twagala ndowooza nga bwe musobodde okubanga muwuliriza naye ebintu nebyo ebyo naye nabawa ku mawulire emabega nnaku 2 emabega oba lumu ne mbaga bannange wanti wagenda kumala nnaku zino ziwera 2 naye twatwala nnyo buvunaanyizibwa kati muyina kunoonya we muteeka bintu ebyennono ebiri mu nnyumba kubanga kino kyakutaasibwa kubanga saawa zino okyali kyakuzza bajja kumenyawo kubanga situsobola kulwanirirawo situyina maanyi gamala ndowooza bannange bwebati bafaanana bannaaye naye nze nziruse bankubidde akasimu saawa akafunye saawa 9:45 nenziruka nensobola okuba nga ntuuse wano naye era nsanze tibaliiwo nga badduse nga gye bali mu lugoye lumu engatto zonna badduse tibambadde engatto naye ensonga eri ebulubaale bannange tunoonye butya abalange n'abambejja tuteeka ebintu ebyennono ebiri mu lubiri muno kubanga ekituufu twalemereddwa odulwanirira dwe lugenda kuggwawo nabana abaliwo sobole okubanga badda kubanga nabo balina gye baava okujja okukuuma wano balina ewaabwe baleme kuttibwa wano naye nga attibwa lwakuba nti yalowooza nti abadde akuuma bintu by'obwakabaka tebiggwawo nga yeebuuza abitwalewa bigambo ebyo mbiwulidde webityo bibiri njala kugezaako kubeera mukkakkamu osobole okukola vidiyo eno bulungi nnyo saagala kufuna mitaafu mu kyenyi kubanga mba njagala mbawe vidiyo eno mwagiwulire bulungi nnyo njala omuntu awulire vidiyo eno bulungi nnyo mutegeere omukulu Frank Abayine ne banyalwanda banne be bali mu kwagala okutwala ettaka lino. Frank Abayine ono yayogerera ndoza ekitongole ekyamakomera ne banne abanyalwanda baagala otwala ewantu wano. Naka video akala kenjagala osooka obbazanyira wano nendoza kali keena mabega ku katono. Mpema dakiika emu mmala okukanoonya wano. Nengo mukulu Frank Abayine y'omu ku baagala okutwala ekifo ekyo ng'akozesa amaanyi. Akavidiyo kana kaba kambuze ndowooza nja kukafuna gye bujjako nja kugezaako bukwasaganya bwonna ndyoke nkabalage bulungi nnyo mulyoke mutegeere ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Alright, ndowooza era wetwogerera mu kkowe erimu njala tegeeza nti naffe kochika ofe jetisibuka emuyenje mbusiro eno yembeera eriwo oluvannyuma lwa embuga okusendebwawo ntugezaako okuzaawo embuga entonotono abatamanya ngamba bazze era ne bakola effujjo ne basenda embuga yonna wasigaddewo ennyumba y'obwajjajja yasigadde mu bbanga awo nno we muyenje. Unindo kati nombalaga ekiri emuyenje ate kitokota si kisaanikire. Ekiye muyenje ku kika ky'ebempiiri. Wana wali embuga y'ennyumba gye twateekawo eri kasoli ako kako yasigala sajja agyetooloola zamu kitegedde naye bwe nzijanyuka ebigero bino abantu bakulu baga nti Lumbuye alimba Lumbuye walampa Obuganda. Ensonga zino zonna muziwulidde
tewali kintu kigenda maaso Mayiga kyatamanyi era kyatateekako mukono kwe kwesuulirayo gwa Naggamba nga talina kintu kyagenda kwogera wadde ogezaako kukola naye ekyo si kyekikulu ekikulu Abaganda mwesuulire n'ogwa Naggamba temwagala kumanya abalimba gwe mwagala abuulira amazima mugamba ati akola ki gy'alimba mujja kumala kiwulirako bulungi nnyo bulyoke mutegeere ensonga bwe tezibagamba mujja zitegeera bulungi nnyo kati nno bino bimu ku bigambo byogeddwa abantu abadde ku mbuga eyo kulamusizaako nnyo erinnya nze Mukunja Amooti munange nafunye enamba y'essimu eno okuva omukyala ali Germany lumi ya Busoberwa wenkunnyonnyolera kati ng'olubiri olw'Ebulubaale balukoonye ne lugwa ku ttaka olubiri lw'Ebulubaale lwe lubiri olutuukirwamu omulangira abagenda okulya Namulondo bwe bayita Bukeerere gy'oli bayimba nti abalangira baava Bukeerere essaawa eno we tuli balututte balumenye nga n'omusango gukyali mu kkooti tukyali mu kkooti ne 13 Desemba twaddayo mu kkooti ew'omulamuzi aliviza kakati munange wetwogerera nga balukoonye ne lugwa ku ttaka mulimu ebintu eby'omuwendo mulimu omwana atubuzeeko tuli mu kusoberwa okw'ekika ekyawaggulu ne bwe tuyita abamawulire tebasobola kubyogerako mukulu Lumbuye nkulamusizaako nnyo ssebo kakati nze Mukunja Amooti wewaatuukira kintu ng'ava Essese yajja ne kalamazi ng'ekyamutumya kalamazi ye yalijja n'ensambwa gyaffe gyonna egy'okulubisi okugireeta ku lukalu n'ajja n'omwana we Kasabbanda ne batuuka awo ne batuula ne bakuba embuga yaabwe awo okuva n'olwo awo ne tutandika okuga nti abalangira baava Bukeerere kaakati munnange olubiri baalukoonye tubadde tukyali mu kkooti tulowooza nti tugoberere amateeka naye munnange bannaffe tebagoberera amateeka olubiri balukoonye olubiri olwo lukulu nnyo mu byafaayo byaffe nti omulangira abaana alya Namulondo aleetebwawo n'ateekebwa mu byogero byawo n'anaazibwa waava n'agenda ewa kintu ng'ayita ku mazzi n'agenda ewa kintu ku Namulondo ye bw'agivaako n'alyoka agenda ebwerenga n'atambula ng'agenda kwe bayita NAMAYANJA n'alyoka agguka gy'akolera emikolo gye egisembayo naye olubiri balukoonye baatandika mpola balulidde kyokka nga n'ebbaluwa egaba olubiri olwo ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa eyali ekakasa mayiro 18 naye weeri byonna ebibikwatako tubadde mu kkooti ne mu 15 Desemba manya 13 Desemba mwe twali mu kkooti naye waliwo omwami ayitibwa Frank Bayine waliwo ne gwe bayita Kazungu waliwo ne kanso gwe bayita Richard erinnya lye sirigira bulungi abantu abo bakoze effujjo ne batukolako effujjo bakoonya enju ssaawa 8:30 ne batandika ozikoona wabula wetukwogerera tulina omwana atalabika tutya okuddayo tukuba enduulu tetulina ayamba kwega tetumanyi kyakukola twekwese tuli mu buzibu kubanga banoonya kututta bussi embeera gye tulimu tufunye balumbaganyi bennyini
emisana twagenze ku police kwa bajja jail ne tugenda ku police eye Mutungo negana tuyamba ne tugenda ekajansi DPC na tuga nti ensonga eziri mu kazungu tazikwatako taziyingirira era ne batuma reference ne batuma obukuumi bibyo munange bituliko bonobo yagadde ebirala twogeremu esimu enamba yange esimu yeyo mukama wange abo bonna basende embuga za Buganda Banyarwanda bonna Banyarwanda ng'ombuuza lwaki nakyawa Omunyarwanda tikyankulamusizza sebo munange tufunye enchukwe ekiro kya leero ng'obudde bukya saa 7:08 awo abatamanya ngamba bano bwe bazze ne balumba ekifo kyaffe ekyennono olubiri lwaffe olw'ebulubaale ekifo kino mu mbiri zonna kikulu nnyo kubanga kino kyekifo kabaka mwakolebwako emikolo okufuukira ddala kabaka kino kyekifo ekirimu ebyogero 9 kabaka mwanaazibwa nga tannateekebwako kifundikwa era n'ekifundikwa ddala ekisooka omukongozi ono yalina okumwambaza omukongozi ono gwe bonoonedde ebintu bye atuula mu lubiri olwo nga bw'olaba ebifaananyi ebyo mmotoka ze zonna bazoonoonye ennyumba ebamubbye ebintu byonna ebadde mu nnyumba mativi masimu engoye buli kintu kyonna bakibbye okumanya bano abantu babbi nnyo tebajja na kusaanyawo busaanya wabula n'obubbi babbi bano abantu bannaye nkubuulira oba kakati tubafuula eki bano bakyala kimpadde ekifo ekyobuwangwa ekikulu ennyo bwe kityo twekubidde enduulu ne poliisi okumanya bano abantu baba bakolagana ne poliisi twatuuseeyo ne batuuka ne bagamba mubba omusango bwe guba mu kkooti baba tebalina kyakola kyebazzaako waliwo omusajja kazungu eyeeyita kazungu n'omulala omusajja omulala mulirwanwa awo bonna basajja bano Banyarwanda oba okitegeera be basajja abayimiridde mu kifo kino nga beeyambisa agavubuka agali awo gabakyala kimpadde agavubya agali awo gali wango simanya Edirisaani gabbi ngenda kunoonyereza amannya gaago ssebo nga koleki nga kuweereze abasajja bano batumazeeko emirembe naye ate ekisinga okunnuma nti n'emmengo abantu b'emmengo bamanyi obukulu bw'ekifo kino n'abalangira bennyini abenkanamu bamanyi obukulu bw'ekifo kino naye teriyo bantu bavaayo kukola ki kulaba nti balwanirira ekifo kino obukulu bw'ekifo kino kyekintu ekisingira ddala okutuluma tubeera mu kkooti tebalina bujulizi tebalinako yadde empapula oba okitegeera buli kintu kyonna twakiwaayo mu kkooti ebyapa byonna tubirina naye kati we bayingidde olw'okuba omukongozi munnange yaddusizza abaana ne bayingira ne batwala n'empapula z'ekifo ekyo buli kintu kyonna bakitutte bamwambudde obutamulekera kantu konna engoye ze basigaddemu ze baddukiddemu ze basigazza okumanya ng'abantu bano babbi kati obba ebitowuko olusuku lwonna nga olaba balutemye balugize ennyumba bazikonyekonye kati abantu bano bannange ne mutuuka ne mubba n'engoye kwegamba baagalira ddala omuntu kumuleka bukunya nabwekityo nno munnange we tutuuse bano abasajja baagala kusaanyizaawo ddala bifo bya nnono naye nga bannange nkubira omulanga abaganda oba oli mulangira oba oli mu mbejja zino ensonga zikukwatako leka kutunuulira nsonga nga zino nga zigenda mu maaso abantu nga batusaanyaawo gwoddaawo mu bulangiti weebikka osirike bannange ebifo byaffe biggwawo nalimanya ne saalimanya obuzibu bunaaba butujjidde buli omu agenda kukola ki agenda kukaaba kale nno munnange ensonga ezo zetulimu ensonga ezo tetwebase tusuze tutunula bwe tuti nga tulinga obukoko oba okiraba ebifo byaffe byonna embiri zonna bazisaanyizaawo bwe olaba erumera kakati wano ebulubaale ekyo kifo kya nkizo nnyo ate abalangira n'abambejja bannange muba mwesuulirayo gwa naggamba sibategeera kubanga awo we musibuka temuyinaayo waka walala naye n'owulira nga mwenna muli eyo omusirisi bannaye mbakubira omulanga mwenna mujje tulwanirira ekifo kyaffe mujje tulwane tufungize tulwane masajja tulabe nga tulukola ki ng'ekifo kino abasajja basimye omusenyu ebyogero byonna baabibikka dda kati n'oweebuuza nti bannaye kiki ekigenda okuddako munnange tikya tetulina bwogerero
tetulina bwogerero naye nga ekifo ekyo bwe kiba nga kivuddewo ng'ate obwakabaka we businziira awo. Ennyumba eziri awo ezirimu ebyama ebikusifu ze baagala okusaanyaawo oba ze basaanyizaawo. Kale bannange mbakubira omulanga mwenna Abaganda abaagala Obuganda musituke banne tulwanirira ekifo kino kuba kakati atyogerako si akireeta ono aliwo singa avaawo okubiri munaamuteerako wa munaamunaalizaawo ebyogero nga bisaanyiziddwawo ye munaamuyimirizaawa. Kale nno munnange mukwano gwange embeera eriwo naye nga ngenda kuddira nkuweereze obubaka obulala bakwatire bulungi vidiyo abali ku ground olabe damage abasajja bano gye batuusizza mu kifo kino. Ekifo ekyobuwangwa kuva ddina diddi twava Bukeerere awo we Bukeerere abalangira we baava naye omuntu ky'omusiru atamanyi nti nno kino kifo kya nnono kino kifo kya lulyo lulangira. Naye bannange nkubuulire tulabe n'agasajja gano aganyalwanda twajjirwa bannange twajjirwa kawuukuumi atuwukuumye okututuukira ddala mu byenda twajjirwa. Toza mutegedde obuzibu bwange we buli. Ekibuuzo omumbejja kennyini akibuuzizza sinze agambye oba abuuzizza ti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nyondo nti singa wabaawo embeera yonna etali nnungamu omulangira yenna abaalindidde Namulondo wowe bagenda omukolako emikolo egimuwa amaanyi okuuma ddamula y'abajjajjaabe ng'ebifo nga ebumera bikisaanyiziddwawo na wano yennyini omulangira kennyini naawe gy'osibuka basaanyizaawo omulangira ddako agenda kukolebwako atya emikolo era n'amaanyi agenda gajjawa. Mu kkowa erimu abasajja bano okukola ebintu bino babimanye bulungi nnyo. Jjukira kati ali mu kukola ebintu bino yakwatisa amateeka Frank Bayine abamuyambako kuliko DPC Weka Jansi kuliko OC oyo Kazungu basindikaate bamenyi b'amateeka gujja okukola ebintu bino. Jjukira nti abantu abakuliranye Ssaabasajja Kabaka okuli n'abayita bannyumba nnyoko okuli oyo Sala Kagere Agnes Naabaluga David Wasajja Kiwala Bimale Charles Peter Mayiga abalangira ab'ensoole bonna bakola ebintu bino babisaanyeewo nga omusinga abawo ekintu kyonna kiba kiguddewo baba omulangira yenna azze ku Namulondo talina maanyi wadde n'akamu ng'enteekateeka ya Museveni ey'okusaanya obwakabaka n'okubugjamu amaanyi beetuukiridde. Taata ngenda kusaba ekigambo kimu yeesitukidde tonnya matabangufu. TV mmeka eziri mu Uganda baani abazanya information eno? Radio mmeka eziri mu Uganda baani abazanya information eno? Nga neekajjadde Mmengo Mbulange mu yafeesi enkulu y'abajjajjaabo we batandikira okuli eno BBS Telefayina tekuli wadde omulemu w'eriiso erimu eyavuddeyo okwogera ku nsonga zino, tekuli wadde mukozi wa ku leediyo eyavuddeyo wadde okwogera ku nsonga zino. Naye ng'ewiiki emu gye tukubye emabega Okawenke ne wasanya kalalo Charles Peter Mayiga yayita bannamawulire bonna n'abagabula ekijjulo kya Krismasi n'abawa amabaasa n'abawa emmere n'abawa ensimbi ng'abebaza emirimu gye bakoze okuziba emimwa ku nsonga ezikwatagana ku bwakabaka bwa Buganda. Njala kubuuza mawulire ki ge bali wadde ku nsonga ezikwatagana ku bwakabaka bwa Buganda. Kati omukulu ono ngenda mubazanyiramu eddakiika ntono nnyo wali tulyoke tutandike kati zivuddeko kansoke mbazanyiremu wano eddakiika zino. Muninde mweda chike seconds asatu.
Dakika seconds asatu. Seconds asatu. Alright. Mu Buganda tulinamu akabondo kabamemba parliamenti ke bayita Buganda caucus. Abaganda bagoba ku ttaka akabinja kano tekoogera. Abaganda battibwa akabinja kano tekoogera. Embuga za Buganda zisaanyiziddwawo abakulu bano teboogera. Wabula bonga bo akabinja kaabwe akatambulira mu nsawo za Museveni kava ne katandika okuvumirira abantu aboogera ku nsonga zino. Kasasula ssente empya n'ekadde ku social media okujja okuvuma omuntu ono ayogera. Nenda bagamba dda nti nze nkulidde mu bintu bingi nnyo ne munasindika buli muntu ajja ayogere kyayogera siseetoka. Ono yembaka Muwanga Kivumbi akiikirire Gomba ate nga yakulira akabondo k'Abaganda mu parliament ke bayita Buganda caucus. Nava nenwano lutaluva omwanyi nga tasobola mu Ssaabasajja Kabaka tebayogera baasirika. Kye bagamba okunsasula bo ng'Abaganda bali mu parliament nti nze nagironga navuma Ssaabasajja Kabaka nenvuma Nnaabagereka nenvuma n'Abalangira n'Abambejja era nekisassalala naye ekyo si kyekikulu. Kati video etandise ulira omukulu ono tusimbule. Bwati bwe yayogera nga ali mu constituency ye. Yasasula Lumbuye. Ne Lumbuye ne bonteka usimumanyi. Nesanga oli nga Lumbuye yayogedde nakakati guli mushiru kwenkanawo. Lumbuye yakutegeerera. Alitake. Tali nakuno. Atles ne Lumbuye yayogera ku nambo wone bigambo. Nenga Lumbuye notekawo nambo wa. Lumbuye tamukola ki? Naye osanga omuntu kwa WhatsApp Lumbuye yatugambye nogamba kati gwe Lumbuye omumanyi yagambye. Ate ne baleeta Lumbuye bwafaanana baddayo ku tomujjako wadde hadisi etankopo. Kubanga ng'omuntu tategeerekeka. Yenyini yeetaaga kutegeerera. Naye ng'osanga omuntu agamba Lumbuye nawulidde Lumbuye yakoze yagambye noga naye kati ono Lumbuye kisasala ategeerera atya bati wano yawalampa twamala mugambako nga walampye ne Nnaabagereka ne Kabaka naye nga yaba bawasente ababawangazaayo Museveni. So n'olwo olutalo we luki oyo gwe bayitaani akulira Buganda caucus mu parliament Muwanga Kivumbi. Kati mukulu n'akabinjako nakugambye oddemu oyogerera erinnya lyange wantu wonna nkuggyemu akabikka omulalu. Ekyo nakigambiddewo naye si kyekindeese kulaga ggwanga wa Kabaka wayimiridde Obuganda we buli na Museveni wo watuusizza eggwanga. Ye endowooza y'abasajja abo. Buli muntu yenna ali mu kabinja akasaanyawo Buganda indirectly oba directly nga munnabyabufuzi oba si munnabyabufuzi balina enjogera emu. Lumbuye avuma Kabaka avuma Nnaabagereka avuma Abalangira bonna ate nga bali mu DP buloka gye nakuliramu gye banzaaliramu. Ekyo si kyekikulu wabula ekikulu kiri luddawa. Mu 1994 Yoseri Tibahabulwa ngazza olubiri lw'Emmengo nga bamaze okutikira Ssaabasajja Kabaka mu 1993 yagamba okusaanyawo bwe yagamba nti omugenzi Obote yakola ensobi okulumba Obuganda n'emmondo. Ye akakodya akake alina kukozesa Abaganda bennyini okusaanyawo Buganda. Mujjukire ye yajja n'enkola nti bagenda kutuuma abayita Abaganda amannya g'Abaganda. Naffe twebuuza abantu abamu abayita amannya g'Ekiganda Baganda. Mbuuza. Twebuuza abantu abayita amannya g'Ekiganda nga bali mu Buganda Baganda. Muwanga Kivumbi oli Muganda. Boba ku myaka gyo gy'olire gisukka mwana okudda waggulu nga tosobola kuleeta bujulizi ng'ogamba nti wasoma ebyenfuna ng'olina obujulizi obulaga nti nze nasinziira ku mutimbagano n'ennumba n'empemula n'envuma Ssaabasajja Kabaka kuba n'envuma Nnaabagereka kuba n'envuma Omulangira nga tobuleetanga. Nkulayirira Agannyabe yeebasse ekimuli busujju oddangamu n'oyogera ekigambo bwe kiti ne bwe kiba kimpi bwe kiti ojja kundaba akanfaamu nga tolina bujulizi tokiddanga namu. Mweyita Baganda naye nga temuli Baganda mumusaanyizawo. Tosobola kuŋŋamba nti eggomba gy'osibuka ewaaviiriddeko n'omusajja
pande serunjojo okutemola basajja Banyarwanda ettaka baligobako abantu toyimirirangako mu parliament n'obulima bubi n'omuntu omuwetolovu okulinganga sweet bomb okuva okwogera ku nsonga ezikwagana ku ttaka mu bitundu by'eggomba gy'okiikirira mukulu weewumuzeeko bagobye Baganda ku mataka toyogera abalalo bajjudde Buganda toyogera embuga za Buganda zonna bazisaanyizaawo toyogera buli kimu osirise gw'ogamba ekisasalala yavaayo nayogera ensonga zino kati ssebo nze gw'ovuma ekisasalala mwenna Museveni yabawa ssente musirike ng'empologoma ya Buganda eri mu mbeera eno Allah tukwebaza olwa z'omuwadde okukola ku myaka etandatu mu mukaaga ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera ku byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma ng'omusaka obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyereere era ng'omuteeka mu maaso amalungi Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah fenga tuli wano mu maaso g'abeemi tukusaba Allah waffe g'owenyini bw'osa emikisa gyonna oseekisa mubakulembera kulembera kubanga balabenga otusaasira eyo kofini gye mwamusazisa mmwe kennyini nga mukimanyi bulungi nnyo ne musazisa omusajja nga mwekimutu agenda kufa tagenda kudda eyo yali kofini ne musazisa mmwe ne Museveni ne musazisa omusajja ne musazisa Ssaabasajja kofini 1 minute awo ne bagamba yakoleddwa mu sheepu ya sanduuku yakoleddwa ng'entaana yasutuddwa nga ki eringa nga talazo oba gano agayinja ge bateeka ku kkubo keeki yafuse keeki so olwaleero noonyeza ku keeki 10 zensobodde okufuna ez'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka okuva ku myaka 58 paka kweno esembayo nenkuterawo awo ompe keeki kiggwe gy'olaba esinga okuba ey'akabi nga bwe tojjukanya ku keeki bannaye n'abakozi ba keeki mu butuufu waliwo ezibadde ennungi ennyo n'ogamba kati omuntu eyakola keeki eno ye yalagawa contract waki yamugibwako keeki lwaki contract bagimuggyako okutuuka okuleeta keeki eyo eringa emyaka gya Yesu olaba guno omugaati Yesu gwe yamenya ng'asiibula abayigirizwa bwe musajja yakoze omusajja atukoledde keeke nefuuka keeki naye keeki ziizo emabega kanteekeyo akayimba gononderewo keeki mwali mumanyi ku nteekateeka yammwe Ssaabasajja Kabaka tasukka ku mazaalibwa g'enkaaga mu mukaaga era nga mwenna mwefundikidde bwe muti kati ojja omanyire nze gwe emyaka gy'okamala mu bukulembeze wano nga ne kuliso ne gyali yabakyakubanja akatogo nga ne logi z'omu Kampala bakyakubanja nga ne Land Road wasula eri wakawempe bakyakubanja ng'olina ne woteerera gy'ozimba ekyengera ng'oyita mu mukazi wo Lekikyale Makerere ojja omanyire Lumbuye gwe Muwanga Kivumbi gwe ono gwe wamugjayo wali omanyi kyali mu mbeera eyo olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka etandatu mu mukaaga ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera ku byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tusaba obeere ng'obukuumi bw'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyereere era ng'omuteeka mu maaso amalungi Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah fenga tuli wano mu maaso g'abeemi tukusaba Allah waffe g'owenyini bw'osa emikisa gyonna oseekisa mu bakulembeza kati kino kankikugambe bw'oba olina essimu ya Kataabo Moses mukubire omubuuze oba Ssebuufu Lumbuye yaani kubanga singa nsayininga mu kitabo kyange ekyebyafaayo Muwanga Kivumbi nja kunoonya personally bemba muzanyisa nsonga za Buganda nga muyita Baganda nga mwagala ssanya Buganda noonya Kataabo Moses ne Ssebuufu bakubuulire Lumbuye yaani nsobola okunoonya ggwe ng'omuntu wangu omu nenkulagako bulazi
abasepade serunjoji ekesobi babade basajja banyarwanda uliriza okusinza ku mukama wa Sobi Kiwewa Baton n'abakozi be bagamba nti abantu ababalumbye babasanze ku ttaka lyagamba nti liye ne babakkanako ne babakuba kono okubatematema amajambiya nga batandikidde kuyabadde afumbira banne obuugi ne bamufumita nga wano mukama we Sobi bwe yawulidde embeera ng'esusse ku omulamuzi n'asalawo okujja okutaasa munne era ne bamutema ejambiya ku nsingo n'agwa ku ttaka nga ne banne we bazze okumutaasa abazigu babakkakanyeeko ne babayisa bubi. Gavumenti eveeyo kino si kyogeza busungu. Njagala gavumenti eveeyo egambe nti waliyo obuyeekero obwali butuuse ku ekyo. Oba waliyo obutujju obwali butuuse nga bano abasajja bwe bakoze bannaabwe. Weya omusajja n'ajja n'atema munne essaawa 7. Banne ba Sobi balabye mukama waabwe Sobi amaanyi gamuwedde abamu ku bano ne beesimatula wabula bagenze n'ebisago. Abaana abali ku bisago be bangi sofa twakakonfaminga omu basatu tebalabika kyokka abaakalabikawo buli omu tumuvumbula mu bisubi nga alinga omufu. Abamu ku bakoseddwa bakukkulumidde poliisi olw'okulwawo okutuuka mu kitundu nga bagikubidde mu budde. Abanye obutalo okuva ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 10 nga tunoonya kati okubira amasimu ate temuzzi mu budde mumuli poliisi kikaaki amanda wange afudde gamba netambula naye afudde kati zenkola ki. Okusinza ku Kiwewa gamba nti ensonga zino zibadde emikono gy'ab'obuyinza nga n'olunaku olwaleero kkooti ebadde yakuliriza musango wakati we ne balumiriza okwesenza ku ttaka lye bakaliisa. Awo empozi njagala wulire amannya gatwala ettaka lyono omusajja omuganda onizanye vidiyo eno n'ekigenda okuwulira amannya agatwala ettaka ly'omusajja ono amanya sige gamu agasanyizaawo embuga embuga y'ebukeerere wabula bonna banyarwanda abatwala ettaka lyono omusajja Sobi kwe yafiiridde bonna banyarwanda n'abasepade serunjoji nabo banyarwanda. Wulira amanya Samuel bebagugulana era balumiriza nti bebalumbye ng'ali wamu ne ssentebe w'eggombolola y'e Maddu omukulu Abigaba George akigambibwa nti bano basoose kutuuza lukiiko mu maka ga Kaliisa Samuel oluvannyuma ne basituka okulumba abakozi ba Kiwewa omwafiiridde Sobi. Abigaba Wakaana Nyangabo ne Mutabazi 4 people. Eno group police kankubizeyo katono ulira Sobi Abigaba Wakaana Nyangabo ne Mutabazi 4 people. Amanyaga banyarwanda be baaviiriddeko okufa kwa Padde Serunjoji. Njala tegeeza eggwanga ekizibu kya Uganda be basajja abanyarwanda kati si kyayawula nti bakuliko mu kuba n'abalungi abeeyita abalungi baganya otegeeza baganda baabwe nti kyebakola kikyamu. N'abeeyita abalungi baganya otegeeza bantu baabwe nti kyebakola kikyamu. Amannya mugawulidde nga baddiremu nakino kankibategeeze. Nabagamba nzize nkola vidiyo ng'emabegako nga nzijambagamba nti entarahamwe ezaava e Rwanda ezaatemula abantu mu 1994 ze zimu ku gurupu ezagenda e Congo, ze zimu ku gurupu eziyingidde Uganda. Ekibinja ekya Sobi si ky'Abannayuganda, basajja Banyarwanda. Babongerako ebibinja bibiri eby'abantu abalala abagwa mu kibinja kino wammanga. Najja ne mbagamba nti Yoseeri bwe buzzi b'ekiro bakubira akulira amakomera Simon Byabashaija n'asumula batuyita ba notorious criminals okuva mu makomera gonna ne bajja nga bali ku mission ya kutema na kusaanyaawo. Njagala ombuulire bukyanga ebijambiya bitandika mu Uganda naddala lwaki ebijambiya biri mu Buganda. Kyekibuzo ekisooka ekyokubiri, lwaki ebijambiya bibeeraku kiro era mu Buganda? Baani abatebe ebijambiya? Zeze entarahamwe ze baasindika n'abaana abasajja bajja mu makomera
Yensonga lwaki tebali kugamba nti batemedde Jambiya bakuttewo omwana enzala okukyalo okwo yatamye omuntu. Njagala ombulyo video ng'ogire gavumenti egambye batemye abantu ekya Namukaaka ne bakutteko omwana wa Serugooti oba wa Nambasa oba wa Mukalazi nga yenyigidde mu kutema abantu. Njagala nte video emu. Bano babaleeta bwe ziwera babajja mu makomere sangayo bwe ziwera ssaawa 2-3 baba atusere bagenda okukolera omulimu nga poliisi emanyi DPC OC defense w'ekyalo ne chairman ne bajjako amasimu. Abasajja banentala hamwe n'abasajja abatembe bajja mu makomera ne balyoka balumba ekyalo ne basanjaga. Ne bamala okusanjaga ne baddamu ne balinnya emmotoka zaabwe ne baddayo mu makomera. Ne baddayo mu makomera. Kino bakikola mu Buganda. Babajja mu makomera. Ekyo nakibagamba ddembe nti bano abasajja bakozesa abasibe ab'omutawaana okubafulumya mu makomera ekiro ne bajja ne batemaatema abantu babazaayo. Kyonna kye bazimba mujja kitegeera. Wuliriza tukyagenda mu maaso. Emubende abantu babajja ku ttaka ne babasengula naye wetwogera abantu 15 kwe basengula tewali amanyi gye bali. Bonna Baganda tekuli amanyikiddwako waali. Ate Mubende waliwo amatenkane ku kyalo lw'Ebigaji mu disitulikiti eno y'Omubende ku bantu abasaba 15 abasombebwa okuva ku kyalo wabula nga n'okutuusa olwaleero teri amanyi mayitire gaabwe. Bano baatwadde Lwakutaano oluwedde wabula nti n'abakulembeze ku disitulikiti bafubye okunoonya gye bali nga buterere. Kiteeberezebwa nti abaabasomba babatwala ku nnyanja Kyoga mu disitulikiti ey'e Nakaseke wabula bino byonna bikyaliko akabuuza. Kukyalo lw'Ebigaji ekisangibwa mu South Division mu Mubende Municipality kye kimu ku bitundu okwavudde abantu abawera ngeno okusinziira ku batuuze takisi ziyeyo mu 10 zezabasomba ku lunaku lw'okutaano olwa wiiki ewedde. Batugamba baabateeka ku nnyanja Kyoga Nakasongo ate nzo bagenda kugibaawo babongereyo bagende balagize ettaka lyabwe. Naye bwebuuza abakulembeze omukulembeze akugamba sikimanyi. Omwami ono bw'atagenda kwoleka bwenyiwe olw'ensonga z'ebyokwerinda bye y'omu ku abo abalina abantu abagenda nga ye mukyala we ye yatwalibwa. Basooka bagenda batuula ekyemeza mu lukiiko olwaliwo. Olukiiko lwaluvaamu olwala baatulekera Kasambya kooti baalutuulamu nga bagobayo ng'omwasa 9,800 Sente nagenda kubala awalamu gatagata zali 6,000 mumuzi yafulumyanga. Esente zibazibawanga ezibasasulanga wabanga kaadi ya yero bagamba ekaadi eyo yagenda kulusirisi ettaka. Entambula y'abantu bano yali yakubuzaabuza nnyo nti ng'okuva ku kyalo babasombangayo na takisi ne bayiibwa Mubende mu tawuni ng'eno okweyongerayo balinnya biroole. Takisi yasombayo ng'abantu bagamba buli muntu mutuusa lusaali mu 1,000 nga buli motoka bagenda zikumba lusaali. Agenda kula lusaali tebaatuukayo babatekera kabadisa mu wansi. Babalimba balina batwala mu baasi tezaaliyo babatwala mu motoka eminene mufayita ebyo. Nti yagezaako okugaana omukyala naye ne yeerema era nga yamusuuza n'abaana be bere yayagala okugenda nabo. Ekikazi ntekiyomba munyiga n'anyiga nagamba zennya abaana kati batta abaana yagenda kuyaganyama kuba etwala omwana awuuka yekka.
abatuuze banyumya nti ekyasinze okubatiisa be bantu abasinze okutwalibwa okubeera nga baggwanga limu eri abanyarwanda ng'abaganda abaagendeddemu batono nnyo ate nti bawulira nti nabo babalagidde okukyusa amannya gaabwe. Era okinoonyereza gavumenti ne bwenijja neebuuza ku kyala amannya bo bennyini baatugambye bw'aba nga wali oyitibwa Sesanga tuba Sesanga baali kugyeko ne bakuwa eryabwe. Awo kye kisinze okwebaliyitiriza. Abatuuze batya nti abantu baabwe bandibatega akakodyo ne baggwera mu mikono gy'abatujju oba abakyamu abalala waliwo abaasobola okutoloka kyokka nga tuwakitegeddeko nti baatuukidde ku bitanda mu ddwaliro ly'e Mubende. Bakomyewo nga bakozi naye ne bwebasekoolamu biki ebiriyo balina bwe baafalaasidde obutabyogera. Nze wano wensabira abaddusi akolera ebyokwerinda e Mubende bakozese obukugu bunene okunoonyereza okujjanira. Babatega ebivulu kivulu after kivulu pate after pate. Abatamiivu ne banywa ne bagamba Uganda is not bleeding. Temumanyi kiri munda. Temumanyi kiri munda. Temumanyi kiri munda. Uganda eringanga omuwala omutiini oba omulenzi omutiini atayagala kunaaba. N'asala waagule kalifuuwa amwefuuyire. Ayambala engoye ez'ebbeeyi tayagala kuwoza. Naye ng'era sitiru asigala awunya. Oba ennyanja gy'olaba ng'engiyiridde ku ngulu nga munda evunze. Uganda bwetweri. Lwadde tulibusa omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awandiikira bannaddiini abawerako 7 okujja okusabira eggwanga nga bwe nabagambye. Era tewali n'omu yazze. Naye butajja Robert Kyagulanyi Ssentamu teyayogedde erinnya lya muntu nti gundi tewazze twakuwandi. Yagenda twawandikidde bannaddiini twawandikidde eddiini 7 zijje zegatte wamu naffe mu kusaba okusabira eggwanga n'abantu abaawambibwa naye tebazze. Kale naffe katubasabire nga bwe tusabira abantu baffe. Ekyennaku ekisinga okunkwasa ennaku bakitaffe mu Katonda baava mu kuweereza Katonda ate kati baweereza Yoseiti Bahabulwa era gwe basinzanga bo. Owekitiibwa munnamitiana munnange kati Anthony Dhiwa obaka bwo tubufunyira tubweyanziza naye mukoweri erimu ebiseera bisinga omuntu asirise teyejjusa. Nkiddamu omuntu asirise teyejjusa. Mbuuza lwaki teyejjusa? bwebanga baweereza babaluwa g'abakulembeze ba ddiini 7 okujja okusabira eggwanga n'okusabira abaana ne batajja tegwabadde musango butajja kuba mwakikoze mwagala. Kati gwe mukowe kimwoyimirira ogambe nti ate abakuwandiikidde oba ebbaluwa gifunye kuba ogende nti wafunye ebbaluwa gw'oyagala kuŋŋamba nti Kyagulanyi ne bakulembera nabo babadde basirimye okugamba nti bawandiikidde amadiini 7 okujja okubasabira. Wandibadde osooka n'obuuza abantu ababeera ku yafeesi oba ku yafeesi etwala ekitebe ekikulu eky'obukatoliki ku Uganda nti owaayi mulina ebbaluwa nga tonnajja mu mawulire mulina ebbaluwa gye mwafu nga tonnajja mu mawulire. Nkiddamu munnamitiana munnange Anthony Dhiwa wandibadde osooka n'obuuza Catholic Secretariat oba ekitebe ekikulu obukatoliki obulina yafeesi nti mwafunyeko ebbaluwa yonna okuva mu kibiina kya National Platform kubanga tebaaja addressingidde gwe Anthony Dhiwa. No. Sirowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbaluwa yagiwandiikidde ng'agiwandikira Anthony Dhiwa atwala essaza Kiyinda Mityana. Nedda. Ebbaluwa yagiwandiikidde Ekereziya ey'Abakatoliki. Kati gwe okuvayo gamba nti oyagala tukwetondere oba Kyagulanyi akwetondere akwetondera ku musango ki gwe yakoze
Ffe oba ffe bannabyabufuzi nga tetunnabagambako nti muntu weetondere okugaana okujja. Manyi ebiseera bisinga tetwagala kwogera bigambo bino ng'obujulizi tebuliiwo. Omukulu ono yayogedde bw'ati. Olwaleero ssentebe w'abasumba mu Eklezia Katolika era nga musumba w'essaza lya Kinda Mityana Anthony Zwa agamba nti bo tebafuna ku bbaluwa ebayita ku mikolo gino. Njogera wano mu maaso ga kamera zammwe n'okutuusa olwaleero nze n'ebbaluwa empita beeyogera ku mukolo ogwo sinnagifuna. Ekintu kyennyini nakimanyira ku TV nga ndaba amawulire. Bano abasabye ni mu kifo ky'okubanenya bannabyabufuzi bwe baba beetondera. Kwabadde kukomerera misumaali mu muti omukyamu kubanga ekyo tekyabadde kituufu n'akamu. Ate singa tukitunuulira kuba nabwe bakyogeza maanyi ffe tujjaga ntwogeza maanyi naye ndowooza ate waali baddewo okutwetondera. Baali twetondedde kubanga ekyo ekyayogeddwa si kituufu. Saabalabizi w'ekkanisa y'Abaseventh Day Dr. Moses Maka yavuddeyo ne yeetonda wabula n'ategeeza nti ebbaluwa emuyita yatuuka kikeerezi. Njagala okwetondera aba NUP nti tetwasobola kubeerayo nga kanisa ya Seventh Day Adventist ate nga twayitibwa era nga obubaka twabufuna naye ebbaluwa egenda okujja yajja siri mu ggwanga nga siriiwo ate yajja wabulayo ennaku bunaku olukuŋŋaana olwo lutuuke. Saabalabirizi oba akulira eddiini y'obu Seventh Day Adventist Church Katonda akutwale akuwe entebe waatuula ku mukono gwo ogwa ddyo era akuwangaaze kuba gw'ogambye ebbaluwa mwagifuna naye yajja kikeerezi. Kati omukulu ono ye bw'agamba nti yafuna bbaluwa ng'ate bbaluwa mmwe aba mwazifuna ye najja n'agamba ate tumwetondere aba akolera ani. Ekyo si kye kikulu. Ekikulu kiri bwe kiti bw'obanga omu ku ddiini ezisinga empisa n'obugundiivu mu Uganda akugambye munaatusonyiwa ebbaluwa yajja kikeerezi naye twagiraba. Taata weebale nnyo balire neno Anthony Zwa teri ali kusonyiwa olw'ensonga nti ebikolwa byo byeyogerera. Si eggwaawo si eggwaawo si eggwaawo si eggwaawo ssebo. Tetujja kulwawo kankutwale walala era y'ono wano Anthony Zwa. A lot of our people find it difficult to access loans from some banks and other financial institutions. At this moment, I would like to thank you, Your Excellency, heartily for the gift of 100 million shillings that you gave to us in 2014. Ulida. A lot of our people find it difficult to access loans from some banks and other financial institutions. At this moment, I would like to thank you, Your Excellency, heartily for the gift of 100 million shillings that you gave to us in 2014. Akabonera akakuba akazeeri gye kadda si gye kadda kadde eno. Banno baavule baga ebbaluwa taazifunye n'ezaza ekikeerezi ggwe olw'okuba nti bw'okwatayo seri mu ngalo akuggyako obwa Katonda n'akuwa obwa sitaani era ne mulya kimu nga bwe kiri wano. Nazzikuno bannaddiini tebaavuunamiranga bannabyabufuzi baabanga bannampawengwa
era ng'ensonga bwejja bajoogerako. Mukulu Anthony Ziwa bwe mba sserabidde okuggyako ng'olumu mba neebase nnyo ate kye sitera kukola kuba siyinza kubaka nga Museveni akyafuga eggwanga eryo. Wali oyimiriddeko ewantu wonna n'oweereza obubaka nga buvumirira effuga bbi, okuwamba, okutta abantu, okugaba abantu ku mataka, ng'oweereza obubaka bonna eri abali mu buyinza, tokikolangako. Kati n'olwekyo mukulu munnaddiini musajja wa Katonda, ngenda kugamba ekigambo kimu. Ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula, ng'ate mu bantu yeewaana tinze mu kulya ennyama bwenjo y'ekibumba munnange nzita mpi. Naye nga omanyi Katonda taswazizza, asula mpigi ku bikondo. Osikondokamu ebiri ng'entula ziyuukaawo, kati taata wange wasikondose munnakinda mitiyana n'osesema entula. Temukyali ku bwa Katonda, muli ku bwa Museveni. Njagala ondeetereyo vidiyo oba obubaka bwali osindise ng'ovumirira ekitta bantu ekyaliwo mu bwakabaka bwa Rwenzururu tekibangawo. Mu Bunyoro, mu Buganda, mu mambuka ga Uganda, Ekkalamojja, ekigoba bantu ku ttaka, embeera Ssaabasajja Kabaka mwabadde, Obuganda busaanyizibwawo, era nga wawo wali okikoze. Kale ffe tetugenda kuteeka ku kikaliriro, wabula okugamba nti owebbanga bw'otamuwemukira munnange teweebikka. Ebigambo bye wafulumizza wandibadde osooka kwebuuza ku batuukirwako amabaluwa nti omukulu atunenya yawandiiseeko ebbaluwa wano. Munfune bulungi. Wandibadde osooka n'obuuza nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya NUP bawandiiseeko ebbaluwa wano. Bwe bandikugambye nti awandiise ebbaluwa, wandibadde ojja n'oyogera ebigambo bye wayogedde, naye bw'obanga tewasoose kino kye bagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Kino wakoze kya bwereere. Ensi etabanguka. Museveni obbawo emmotoka ez'ebbeeyi takwagala, gweziwa, nkujjukiza gweziwa. Ne bwe muno omugamba nti I would like to thank you His Excellency. He doesn't like you. Akimanyi Abaganda mwafuuka bifiire. You only think about money. You no longer think about your country. That's why day by day enzikiriza endala zimalawo kereziya, zimalawo kyaki. Mulimu kuwumpuguma kunoonya nsimbi. Nzijukira edda nga nkyali e Naluzaali nkyasoma. Wabeerangawo Reverend Father yakulira ekitiko ky'e Naluzaali, bamuyitanga Father Musuuza. Ng'omusajja yaleka akoledde Naluzaali. Akeera n'alima, n'alimisa, n'alima emmwanyi, n'alima ebikajjo, ne balonda enkoko, ne balonda embizi, ne balonda buli kimu. Nga Father Musuuza buli gye bamutwala okuba nti abeeramu abaana mukulu aleka akoze buli kyetaagisa. Tebaasabako Museveni n'ekikumi n'eki wadde akasawo ka sementi. Mmanyi ab'e Masaka naddala abantu abakwata ku sayidize eyo Naluzaali, Nkuke, mpaka ku nnyanja e Namirembe. Father Musuuza mwali mumanyi. Be basajja abakatuliki ba Father be baakyusanga oluvannyuma lw'emyaka nga bamaze okuweereza obuweereza nga bali sibakulaakulanyiza eriko. Kati zendiga ne zigamba nti nedda mutukoze bubi omusosodooto oyo mukyusa olw'obuweereza n'obukulu yali akoleramu. Bafaatha ab'edda baakolanga baategekanga ebiko bye baabeeranga mu simwe abatambulira mu magandula nga eno mutaddemu ssente muzitaddemu ssemugezi wa Museveni bwadde ssente muzitadde eno. Mwenna abali kunaamanyi Father Musuuza oba yafa sikyamanyira kumanya kubanga ndudde okgenda e Masaka. Gwe mpako ng'ekyokulabirako ne bafaatha abala baalekanga bakulaakulanyiza ebigo era obukatuliki ebigo by'obukatuliki byakolanga ne balima n'abamu baasobolanga. Naye A lot of our people find it difficult to access loans from some banks and other financial institutions.
At this moment, I would like to thank you, Your Excellency, heartily for... Bakyusanga bwana mukulu w'ekigo buli mukkiriza n'ayagala okukaaba nti mutukuze bubi ngera ekyo kimanyikiddwa mu bakatoliki tamyo ebiweddeko mu kigo ekyo oba mu buweereza bakutwala okulaakulanya ekitundu ekirala naye mmwe ekkereziya mugitwalawo abaagala ensimbi kankujjukiza agenda kuwa ensimbi ebbaasa zakuweereddemu ziri contaminated zirimu obutwa agenda kuwa emmotoka eri tempered mu SC etawulya binnya ogenda kuyita ebbanga ttono nyotandika okukotontoka ofe mpolampola ye kyayagala kubanga oliziwa okujja nga toliziwa ne bw'onooyagala Museveni n'omukomba mu kutu okuwunyanga ekigagi tagenda kwagala gweziwa. Mukama omuze Archbishop Lwanga Kizito wadde olumu yakyamanga yavanga yensonga n'azoogera naye mmwe labona omusajja bige byayogera wandibadde osooka n'obuuza bannange ofiisi zonna babawandiikiddeko ebbaluwa ng'esaba tugende tusabe we wandize mu kamera n'oyooka oyogera eki naye tonnabuuza ebbaluwa tebaagyadresingidde gwe Anthony kati lwaki Kyagulanyi aleka okugiwandiika e Rubaga ate agiwandiikire gwe Owekiyinda Mityana newankubadde gwe otwala abafaada mpola sitaani agenda baswaza yensonga lwaki n'ennamba y'endiga egenda ekendeera mu makanisa mu makereziya lwa bukumpanya na butali bunnaddiini nkuwa ekyokulabirako bafaadha bedda babajjanga ku kigo n'abantu ne bakaaba baneeri mutwalo ngera okukyusa abantu bakaaba nga tokyusa musoso tomukyusa naye ng'omusosodde oti alina okugenda naye bano nze mbwadde ekyokulabira gwe bayita faadha musuuzi oba Katonda akyama oba akyali simanyi faadha musuuzi akyali yaleka akulaakulanyiza naluza simanyi akyali n'abalala bangi nnyo bafaadha bakoze emirimu egyo nze bwe mbatunula ennaku zino mbenkuunya Obuganda busaana abasajja bakulu musirise abaana ba Buganda abasaanyawo musirise abantu mambuka batta teryayogera abasajja balinga Luwumu waggwaawo Luwumu yayogeranga ekigambo n'akyogera Museveni yamutta n'awayiriza Amiini abasajja balwanga ow'Abasodox yayogeranga ne bamutta kubanga batyanga ayogere omusajja Bishop ow'Masaka amanya gagenze gobawo obutula mu masiki kasita Museveni yamanya buli muntu munnaddiini akyasobola okujja n'amugamba ekigambo oyo aveewo ne babajjawo kati avuga nkalu oyo agamba mbu twetukwetondera gwe tukwetondere gwe n'ezo galubindi ezokya holding ezo galubindi ezokya holding tukwetondere ng'osinkanya Lutabasirwa omutemu sitaani Museveni atta Bishop Kaggwa yabagamba kimala oba munzita n'emyaka gyenkoledde eggwanga n'ensi erina okuti Kaggwa ayogera kiti oluwalira mwamutiisatiisa era mwakomekereza nga musudde kubanga yali ayogera Namirembe ani akyayogera Namirembe kiti oluwalira agezaako okwogera ne baga kiti oluwalira yomujjawo ne baleeta muganda wange ono Kazimba Mugalu alina kibeesi naye nga
kiri useless bemwagala abo nzate balinako obusungu basajjamu bannaddiini mwagaana okusabira nnyabo bwe baleeta wa ndobolo tasaba bwe batamusabira teyagenda mu ttaka oba omusabira badda bayibuli ekugamba tosaliranga muntu munno musango naye ekikutta obudde kijja bbuta ezo ganduula kezinaavaamu nkujjukiza embeera bwetabanguka temanya waganduula lwe balitta owa famire byo lw'olimanya nti Museveni mubi lwe balitta omwana wo nga gwe munnaddiini omanya nti Museveni mubi gw'oyagala kuŋŋamba nti ekereziya tekuma nti Museveni yasse bafaada basinga obungi oba tewakimanyaako ne mu kigo kyerweza waliyo faada nga mbega abega obukatuliki munyagamba mbu yasimuusa empisa n'obannaddiini ssebo munnaddiini muntu nga nze sajja kusiwuuka mpisa tumuleke wano jjo tuga nti abaana muwerere abazadde omusosodo tetagenda kukola bintu bitakwatagana bwa Katonda tumuleke gw'olaba otula mu takisi driver n'avuga takisi netandika okubuuka mu bbanga ogenda mugamba owaayi kakkanya sipiidi oba sibanveemu tojja kuŋŋamba munnaddiini akyame antwale mu kuzikirira kubanga ndindiga ngende no endiga enoga eno sipiidi esusse nedda tosobola kunga nti ogenda kunvuga mu street kunvuga mu fuulirizo nga sobola kutunulako mu miraga nti walinda kuniwa gye batutwala nedda kubanga ne Yesu Kristo yagamba bw'ati waliwo abantu abajja bawerekereza amayinja omukyala yali neekolera gyange eyajja okusiga Yesu amafuta ag'omuwendo nga zze okulokoka n'omugamba nti Yesu Kristo oyo omukyala ali mu kifo kikyamu tateekeddwa okusinziira ku mirimu gy'akola kubanga mwenzi mulwadde tubba amayinja afe Yesu yabagamba kikafuuwe atakikolangako yaba akwata ejjinja alimwolekeze gw'ogamba Yesu ayitamu nti omukyala oyo malaaya Bwana Zuwa Anthony w'Emityana kiina Mityana gw'ogamba Bayibuli gy'osoma Yesu yalitamu nti omukyala oyo malaaya oba Yesu yalita kimanyi nti abantu baali nabo batambula nabo baali bakoze kukola bye bimu era bwe yagamba nti buli amanyi nti takikolanga akwata ejjinja n'ali mukube mu Bayibuli mulimu olunyiriro lusoma nti bakwata ennyirira bamukuba nga lesoma zobaga nti mukuba amayinja abatakikolangako mulimu olunyiriro nga nti bakwata amanyira bamukuba tewali gw'oyagala kuŋŋamba obwazziwaabwe oyagala kusinga Yesu Kristo oyagala kusinga Katonda bwe tuba tuzze mu ssinzo batuga nti abooluganda musikangane emikono buli omu ayagalize munne emikisa nkiddamu bwe tuba tuli mu ssinzizo gwe kennyini ogamba nti abooluganda buli omu asika omukono gwa munne ayagalize mulirwanawe emikisa era tuyisa emikono ne tubuuziŋŋanya lwaki otugamba tuwanyisiganya emikono buli omu ayagalize munne emirembe kati gwe NUP yakuwandiikidde oba ebbaluwa wagifunye ba tewagifunye olw'okuba olimu kali akajoozi akakyenvu munda era ndowooza bakuinstructings oyogere ekigambo ekyo yabadde ensobi ikkirizagaana tolina gw'ogenda kwetondesa naffe tetwagala apology kuba tetujagala bw'oba waganye it's okay no problem tetukukaka gwe basabidde akkirira mu ttaka ne gwe batasabidde akkirira mu ttaka
bukyanga batandika kusabira bafu mufu kyali akomyewo kungulu n'atambula fenna teri amanyi tulaga era singa Katonda ali musajja nnyo ng'ayagala buli afa agenda akomewo singa ensi yakyukadde nneeyisa naye akolaga buli omu buli muntu n'olunaku lw'olugenda todda beerayo abaamawaggali obuzimu bwolaba bujja bufuuwa empapula mu bbanga n'enfuufu abaamawaggali ng'abagobyemu ate kati mumususse muddeeyo kati taata titukusaba twetondera ate naffe tetugenda kwetondera olw'ensonga enwa olinamu akajoozi ka kyenvu era ebigambo byogera bakajoozi ka kyenvu tubitegedde musumba munno yakugambye bannaaye ebbaluwa twagifunye kikeerezi ekyo kyekikuba omusumaali mu ssanduka ekiraga nti ebbaluwa zaawandiikiddwa kati gobadde ng'agamba nti ebbaluwa tezaawandiikiddwa abala tebaazifunye kikuleka luddawa mbuuza abamu ku basumba abakulira eddiini mu Uganda bannaye munaatusonyiwa ebbaluwa zazze kikeerezi kati gweoyagala kuŋŋamba be baawandiikidde abalala bwe baazifunye gweyo yeetaatuuse olyokuga nti bakwetondere ate waliwo ekigambo basomesa nnyo kye bayita facial expression kati nakyo njagala obbasomesa olwaleero nga kiva mu katambi kano kennyini katuddeyo wano mukwogera kwono kansoke nkibasomese tugenda tutandikira ku facial expression ne photographic interpretation kati otunulira omuntu w'amaaso emimwa ne face nga weefaana ng'ayogera kati waliwo ekigambo kye bayita tone yengeri omuntu gy'afulumyamu ebigambo bye gy'abyogera abasinga obungi temukyegendereza nnyo omuntu bw'aba ng'ayogera enfulumya gy'afulumyamu ebigambo ekulaga omuntu ono musanyufu omuntu ono munyiivu omuntu ono anaatera okulwana omuntu ono anaatera okuwemula okusinziira ku ngeri gy'afulumyamu ekigambo ekyo tuyita tone abasinga obungi temukigoberera kati ekigambo omuntu olumugi omusajja ayogeza nnugu bayogeza arrogance no that's not arrogance that's what we call tone ekigambo gyakifulumyamu waliwo omuntu ayinza oga nti olinga ebyayi n'akuvuma ng'aseka waliwo akuma ekigambo n'akifuma nga kikalu oyo byebintu byenjagala museke muli omwami ono ng'ayogera kyokka olwaleero ssentebe w'abasumba mu ekereziya katolika era nga musumba w'essaza lya Kinda Mityana Anthony Ziwa agamba nti bo tebafuna ku bbaluwa ebayita ku mikolo gino njogera wano mu maaso ga kamera zammwe n'okutuusa olwaleero nze n'ebbaluwa empita bayogera ku mukolo ogwo sinnagifuna ekintu kyennyini nakimanyira ku TV nga ndaba amawulire bano abasabye ni mu kifo ky'okubanenya bannabyabufuzi be baba beetondera kwabadde kukomerera misumaali mu muti omukyamu kubanga ekyo tekyabadde kituufu n'akamu ate singa tukitunuulira kuba nabwe bakyogeza maanyi ffe tujjaga ntwogeza maanyi naye ndoza ate waali baddewo okutwetondera baali twetondedde kubanga ekyo ekyayogeddwa si kituufu kati okukomerera omusumaali ogusemba njala saabalabizi wali omulala nga yayogera naye ndoza ate waali baddewo okutondedde Saabalabizi w'ekkanisa y'Abasevenisi uli w'Abasevenisi Dr. Moses Maka toni y'Abasevenisi yeetonda wabula n'ategeeza nti ebbaluwa emuyita yatuuka kikeerezi njagala okwetondera abanupu nti tetwasobola kubeerayo nga kanisa ya Seventh Day Adventist ate nga twayitibwa era nga obubaka twabufuna naye ebbaluwa egenda okujja yajja siri mu ggwanga nga siriiwo ate yajja wabulayo ennaku bunaku olukuŋŋaana olwo lutuuke kati muwulira tones ebbiri engeri ebigambo gye bifulowingamu n'engeri facial expression y'omuntu engeri gy'afulumyamu ebigambo ebyo yeekuwa ekintu ekibeera ku mutima gw'omuntu ekigambo kinaakyogera
contest kimu akyogeredde kiki ekiddako biseera bisinga abantu abasinga obungi bw'osomanga omuntu omusomanga engeri gy'ayogeramu ebigambo bye engeri gy'ali yakitingamu engeri gy'atambuzaamu amaaso ebintu bikuwamanga okutegeera nti omuntu agenda kutuusaako obulabe okitegedde bulungi nnyo kati kyenjagadde basomesaako olwaliro nti tooni y'omuntu olulimi lw'omuntu engeri gy'alufunyamu ebigambo olumu bikaluba olumu bibeera bisobola bibeera nga njala mutegeera ekigambo kino nti omuntu bw'ayogera ebigambo ekigambo engeri gyakyogeddemu gye kifulumyemu obuzito bwakyo obunafu bwakyo obugonvu bwakyo ne sipiidi kwakyogeredde kwegamba waliwo omuntu bw'oli ayogera ayina akasajja ku mutima oli ayogera ayina nga ayina ennugu kati omuntu ayogera nga ayina ennugu mwawule omuntu ayogera nga musanyufu mwawule omuntu ayogera nga munakuwavu mwawule yawula abantu awo n'omuntu anaakutta enjogera yetebula ate abantu amu bagenda okutta ayinza okutegera nti agenda kukutta wawula ebikolwa movements z'akola zikumala bumanya okutegeera nti omuntu ono alina ekintu kyokula nti ebiseera bisinga abantu abalina instinct z'okusoma abantu bawona nnyo okusinga atasobola kusoma atasobola kukozesa instincts ze nakusoma muntu oli bw'anudde abantu abasinga obungi abasoma ebintu ebyo akufuna bwana manje ono agenda kukola kino ono ali bwekiti ono ali bwekiti n'amanyi kyagenda okuzzaawo kati mukulu Anthony Zwa naffe tukugamba bwe tuti ebya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda bw'obanga gwe bya Katonda ate obifudde bya Kayisaali kibi nnyo kubanga munnaddiini asobira omubbi yasabira omutemu yasabira agenda okuwasa era yasabira n'oyo agenda okufuna omukisa era yasabira n'oyo agenda okubba yasabira naye agenda okutemula tosaliranga munda mu muntu munno musango kati gwe wasaze omusango ku lulwo naye nga n'omusango gw'omusalira Ekereziya oba eddiini ekulagira nti buli muntu nga mutonde Katonda gwe yatonda bw'abanga azze n'akusaba nti ayagala mumusabira toyawulanga mu byana na byana as simple as that toyawulanga mu byana na baana kubanga gyala kugamba abantu abajja okusaba mu mizikiti mu makanisa wa yonna buli omu abeera n'amazambi ge yakoze oba gaakoze ate kino kyandibadde kyakulabirako mwateekawo akasenge k'okwejjusizaamu mu Kereziya okwejjusa okwo omuntu abazze kwekuba mu mutima kwogerera Katonda we kino nakikola naye nyinza okuba saakikola mu butuufu naye nkoze ntya w'omugambira nti kiwakoze kikyamu genda okole ebbisi naye wandibadde omuga nti oli mu kifo kikyamu tojja kwejjusa wassa omuntu wayenze wabbye wakoze kino genda naye bwajja mu kayumba ako okwejjusa gwe kennyini otuula bulungi nnyo n'oteekayo okutu nze kagwerege Sudaani mukasiimwe kye namukoze wiiki 2 naye kireka banaatera otugwamu naye omutima gunumiriza nkola kikyamu father nkoze ntya n'akubuuza okakasa ekigambo ekyo wakikoze tinakikoze gw'okusinziira ku bwa Katonda bw'olina mu mutima n'omuwa kikyagenda okukola naye kati gobanga bakuwandiikidde ebbaluwa ekusaba ojja osabira abantu oba ebbaluwa wagifunye oba tewagifunye n'osaba kwetonde nga tebayogedde ku linnya Anthony Zwa oba temamenshonize nti Catholic Church teyazze wabula abange nti twawandikidde twawandikidde amadiini 7 naye tegasobodde kulabikako tebamenshonizeeko ddiini nti oba Busiraamu Katoliki Buprotestant no kati oyagala bakwetondere kuki era gwe ayagala okwetondera kati okwejjusa mu Kereziya kuwejjusizaamu abantu obejjusiza ku ki nga n'ekintu ekitono ennyo
ekyaga ekyo kyoteddeko omuntu akwetondere ekyebaluwa kati omuntu azze okwejjusa nga gwoli wogenda omwejjusa agize kwejjusa nga gwoli mu kabokisi awogera mugamba ki kumaliddeko ebiseera bingi nekibadde kikulu nnyo ensi ewulire bannaddiini be tulina Museveni bajje ku bwa Katonda kyewakoze gwe ng'omuntu kinyise bangi emitima kuyinza okuza nti wakikoze okulaga nti kiina bangi bekyanyisa emitima era gyagenze kirina bangi bekyanyisa emitima era bagenze kiina bangi bekyanyisa emitima era abayinza okuga nti naye ekkanisa eno ennaku zino ekolera ani kale butyo nze ngenda kusaba Mukama Katonda wonna waali asse emikono gye ku bannaddiini abali mu Uganda kubanga mu kaseera tusinga beetwagira ate bandibanga batugjeeko emikono Mukama Katonda wonna wooli nkusaba osse emikono gyo ku bannaddiini bonna bali mu Uganda ekibi ekyabambala kibaamukeko batandika okuweereza nga bwe baakuba ebirayiro nga bwe watugaa nti ebya Kayisaali nebya Katonda bya Katonda buli muntu yeetaaga okusabirwa yenna asabirwe mu mbeera yonna mwajjidde bwe twandisuubidde nti bakitaffe mu Katonda kibandibadde bakola ate basosodde n'okufuuka eri abakambwe abantu abamu Mukama nange sinza atuukiridde mu byenjogera ne mu byenkola naye essaawa enfu at least mu lunaku ebeeramu n'essaawa entuufu eddakiika entuufu n'obusekendo obutuufu so si kufiira ddala bbanga lyonna Mukama basseeko ekitiibwa basseeko omukisa gwo bazuukuke bave mu kuwambibwa Setaani kwe bateekamu kubanga eggwanga lyolekedde akaseera akazibu ku lwa Katonda n'ensi yange tusisinkane ku lunaku lwokusatu Mukama n'aba asiimye ku ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi akatambi kawedde Mukama bankuumire Merry Christmas and Happy New Year temwonywa ne muvuga ate temulya ne muyitawo kubanga mulina okulya enkya mpaka eyaba obulamu bw'anaaba bajjuludde Mukama bankuumire tusabirangane kubanga ensi si nnyangu tuyitako buyisako wayagiviira tuli mukka bokka mweraba